po jako akawuwo. And you don't know whether that border has a problem or not. Mukwogerako eri eggwanga ku mulundi gwe 16 ku nsonga za COVID-19 akawungeezi k'eggulo ng'atangaza kuwa gavumenti weetuuse mu kulwanyisa ekirwadde kino, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yayongedde okussa nnatti ku bavuzi ba bodaboda n'abagaana okusaabaza abantu kubanga kino kikyali kya bulabe eri obulamu bwabwe. That fact that the border can penetrate deeper is actually the reason why it should be discouraged, because we don't want that penetration. We want people, if they have to move at all, they move with vehicle, with means which don't go too deep into the population. Tusobodde okwogerako n'abali mu mulimu guno ogw'okuvuga bodaboda ne batubuulira kye balowooza ku kwogera kuno, ng'abamu bagamba nti omukulembeze afuddeyo nnyo ku bantu bangi wabula bo ng'aba bodaboda tabafuddeeko. Muzeeyi bannaye, muzeeyi otufuukidde kye baawalula, muzeeyi twakuwa obululu bwaffe nga twagala otuweereze tukitegeera, naye kaakati embeera yonna abantu bonna batadde ffe boda tulinga abalina kye twakuttira mwana. Kazibwe Edward agamba nti ebitereke by'abagamba okuvuga bannannyini byo bakozesa takisi okubitambuza bo nga bagoba bodaboda ne basigala nga tebalina kye bakola. Ddala ensonga kifa ababodaboda ekyamulemye okwogerako okututa ffe twaleeta obulwadde mu ggwanga, ffe ddala amanyi famire zaffe zigenda lyaki yatugamba tutikke kago abantu abaali bakozesa bodaboda okutuwa emigugu bagisa mu mmotoka bassa mu takisi. Mu ngeri y'emu pulezidenti era yawagidde n'ekiragiro ky'akakiiko k'ebyokulonda ekyokunoonya akalulu nga beesimbyewo beeyambisa emikutu gy'amawulire, wabula omubaka akiikirira abantu ba Busiro East Medad Segona agamba nti omukulembeze w'eggwanga teyandiragidde kakiiko ka byakulonda kukyusa mateeka nga tebasoose kwebuuza ku paalamenti. Public order management si buyinza bwa Electoral Commission. Ekintu ekyabatanudde okuyisa ebirangiro ebifaananako bwe bityo tukitegeera, ffenna tukimanyi, naye nze ndowooza nti kyali ky'amagezi nnyo okusobozesa buli muntu avunaanyizibwa ku nsonga okubeera ng'agyetabamu. Okugeza tekiri mu buyinza bwa pulezidenti okukyusa amateeka, bino ebiragiro byazuukuka n'alagira kino ngambye kikolebwe kiti. No, kasita kibanga kiyina we kyekuusiza ku mateeka agaliwo okugakyusa. Segona agamba nti akakiiko k'ebyokulonda tekayinza okuvaayo okusasulira abeesimbyewo ebisale bayinza okukozesa mu kuwenja obululu. Buli muntu asalawo okwesimbawo yalina obuvunaanyizibwa obufuutinga bbiiru ye. Bangi tebalina busobozi busasula programu za radio na TV. Naye ebitundu bya Uganda bingi teri TV teri radio. Ndowooza ku kyalo ky'Erwakitula Museveni aliko omu yekka alina TV. Kati abasigadde ab'Erwakitula banaamanya batya programu za Kyagulanyi ennungi. Mwanje Ssemujju Felix ssentebe w'eggombolola ya Mumyuka Wakiso ategeeza nti enkola ya tekinologiya empya eriwo mu ggwanga wano bannayuganda beetaaga okusomesebwa enkola eno okulaba nga basobola okugigondera. Osanga n'omuntu asobola okufuna smartphone nga ne functions eziriko tasobola zigoberera. Sense zonna ettaano buli waba azikozeseza asobola okugyayo ensonga ze, naye omutwala ku sense emu yokka y'okuwulira n'omuteekako n'okulaba ate okutono ddala ayinza obutabaako nakyakyusa mu ndowooza. Haruna Nkubi omutuuze wa Namuŋŋona 1 mu ggombolola y'e Rubaga yennyamidde ku nkola eno kubanga abalonzi bajja kufuna okusomoozebwa okulondebwamu abakulembeze abalungi. Egenda kunyigiriza nnyo naddala ffe abeesimbyewo nga tovudde ku kyafa ky'abeesimbyewo n'abalonzi bennyininyini egenda kubanga ekola ki ng'ebanyigiriza ng'ebawa akaseera akazibu okusalawo ani omutuufu gwe balina okukola ki okulonda. Olw'ensonga tebagenda kufuna budde bumanya kusunsula bulungi bantu abo bakoze eki. Ebintu ebyasigadde ku muggalo kuliko amasomero, saluuni, arcades, amabaala, lodge, ebifo ebisanyukirwamu wamu n'ebirala. The restrictions on saloons should be maintained given the experiences elsewhere. Saloons have been documented to spread infection in other countries, e.g. Ebola in West Africa, COVID-19 in the US, among the others. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.